receiving FBC 109. Mukalibo Arthur Emmanuel Independent 97. Total number of valid votes cast for candidates 49,001. Total number of rejected invalid ballot paper 750. Total number of ballot papers counted 49,721. Total number of spoiled ballots 118. Accordingly, as the returning officer Nakaseke Electoral District, in accordance with Section 77(1) of the Parliamentary Elections Act, Cap 177, I declare Basanja Sumi Selva Charles Kauma, who has obtained the largest number of votes, to be elected candidate for the Kulembeze olina kubeera kyakulabirako naye sikuwemula n'owemula kubanga lyonna likumanya nti ng'oli mubaka muwemuzi Katonda yeebale amutuwonyeze banaye mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale kulonda bulungi okutereeza ebyobukulembeze bya wano muganda wange ono abaddeyo tabadde mukulembeze mu bulungi okujjako okuvuma obuvumi n'abadde talina kyakolera bantu kutwawula mu mawanga n'okubuzaabuza abaana n'olwekyo njagala nnyo okubeebaza nze nsuubira nti n'abantu ab'ebbali abatali bantu b'e Nakaseke bajja kyewuunya nnyo nga musinza obululu buno bwonna kubanga abatali b'e Nakaseke bo balowooza nti byakoze wano Makula eyo gyabeera e Kampala n'ebitundu ebirala ne ku TV ne zirediyo gyabadde ayogerera bwakoze amakulu e Nakaseke naye nga ab'e Nakaseke byayogerako tebabiraba nga naye yennyini tebamulaba era nze seewuunyizza nno ddala leero nga bwe badde n'olwekyo mbeebaza abalonzi n'okulonda kuwedde olwaleero kulonda kuwedde olwaleero kati nga bwe munnonze okubeera omubaka wa Nakaseke South nfuuse omubaka wa Parliament wa Nakaseke South ow'abantu bonna abannonze n'abatannonze ab'NRM n'abatali b'NRM naye ng'abantu b'e Nakaseke mwenna kati nfuuse mubaka wammwe enjawukana ezibaddewo mu byobufuzi njagala zikome nze nkulaakulana njagala yaffe ffenna. I would like also the Electoral Commission for the good work and the high degree of probity. At first it was bandy, but eventually the validity in the entire exercise has turned out to be a success. So thank you very much, Electoral Commission. I want to thank Madam Diabasaija, our RDC, my entire team, Dr. Sengonze, my voters, my boys, Galia and Mwebe Nsokerako. Thank you very much. Kati akaluka wedde tukole President Museveni na yemwe bali kumuwa akalulu kati nze gengendo okusaka ngamba leta. Thank you very much. Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Dial *125# or call 125 today to upgrade to an unlimited, uncapped Airtel Internet experience. Airtel. The CEO Beauty by Cassandra. Tulina habo wa buli kika, supplements, ebizigo, ebyerusa n'ebiteerusa. Oyagala kusigala mu kala yo, oyagala ku brighteningamu, oyagala kwekuba mpiso. Emimwa gyo gyasirira. Tulina pink lips n'amajani gakuyambako mangu okufuna olubuto. Tulina empeke za kabina wamu n'ebizigo. Oyagala kugejja oba kukogga. Tulina bedroom products, nako gels, sabuni ya yerusa. Osobola tukubirako 0708 76 32 11. Nga tusangibwa Mperere Ugayaza Road. Amanya nze Nsuuga Mustafa
nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okw'enjawulo. So olwaleero tuli wano eno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Wano eno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp.